oli ku telefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda osiibye otya ssebo n'ennyabo musajja wa kabaka birumwe matovu nze nzuuno mu lutindo luno olukugatta ku nsonga ennyingi ennyo ali ku BBS telefayina 224 gwe mwaka gwe tutambuza kaakano era ndi n'omukulu wano John Roberts Katende okuva mu Saudah Health Products abakolera ebyokunywa ebituyambako okwongera okuba abalamu kubanga oluusi bye tulya ne bye tunywa byefuuka eddagala mibiri gyaffe ne biziyiza ebimu ne biwonya n'endwadde nga n'okutegeera oluusi tetutegedde n'osanga oli mulamu nga tojjukira naddi lwe wanywa ki lwe walya ki awo nnyini woba otandikira esebo neyanza nnyo mukulu birimu ye mwena abali eyo abatulaba mwebale nnyo kubanga gye muli twebaza Katonda kusooka kwa byonna atukuumye n'okutuusa olwaleero ge mazima waliwo olunyiriri olugamba mu Bayibuli nti si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo we Katonda yatuwa obulamu era waliwo olunyiriri lugamba nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakola ki bakuumira bwereere ne babeera n'emmundu ne bw'obeera ne zisabasaba ziserubwatuka otawaanira bwereere era ye bw'atazimba kibuga ye abazimbi batawaanira bwereere n'olw'ensonga eyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda oyo atubedde n'okutuusa olwaleero amanya nze Katende John Roberts okubeera nga ate tuwayaamu mu nsonga zino eza Saudah Health Products njagala okubeera nga mwenna eyo gye muli mbabuulizaako nnyo ddala naddala okusinga ennyo bakasitomaze baffe abazze batuwanirira n'okutuusa olwaleero mwaka ku mwaka nga mugula ebyokunywa byaffe abasuubuzi baffe yonna gye muli twagala okubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala awatandibadde mmwe ba Saudah Health Products etwandibaddewo ndi kitunzi era ndi omwogezi PRO owa kampuni eno tukola byakunywa bino tukola utamu Miracle Saudah ne tubakolera ne Saudah aloe vera drink ne pineapple Saudah bye tukola ebyokunywa ebyo bisatu bye tukola era buli kyakunywa ekiri awo kyolaba kirina omugaso ogw'enjawulo okubeera nti no kikuyambako omubiri gwo obulamu bwo okubeera nga butambula kinnawadda n'olw'ensonga eyo byettanire wabadde tannabigezaako bigezeeko birungi nnyo birungi nnyo ate ffe wano bwe tugamba birungi ne twongerako nnyo kitegeeza nti kisukkawo okubeera ekiki ekirungi ne kigendera ddala ate ebuziba so mu byettanire bigenda bakola bulungi ate nga tebisosola muntu yenna omuto mukulu mukadde osobola okubeera nga obinywa ate tebiriiko doozi yonna osobola okunywa as many bottles as possible you can even decide to consume a carton a day there is no problem olw'ensonga nti temuliimu yadde ate kigenda okuleetera side effect okujjako obulungi obwereere omwaka guno tugenda kubeera nga manyi nti tutambulira ddala bulungi nnyo mwami birimu ye n'abatulaba mwenna abali eyo leero olinayo kyawandiikibwa ki ku byokulya ekyawandiikibwa ebyaluli byansanyusa ebyaluli ebyomuzungu yali omuzungu ono Michael Pollan omusajja mu America ate munnamawulire nga ggwe informed friend ate era lecturer musajja muyivu nnyo obukugu bw'oyo buli ku ki obukugu bw'omusajja ono okusinga azenga ayogera nnyo ku byendya era muwandiisi ayogera ku byendya ngeri gy'olina okulyamu olina kulya biki so quotes nnyingi nnyo zazze akola n'olwaleero njagala bawaayo nga bbiri nja kujja nga mbawaayoko ebintu bino bigenda kutuyamba nnyo naddala singa obeera obikutte waliwo quote endala gye njagala okubeera nga njogerako olwaleero agamba bw'ati nti serve the vegetables first on every meal enva endiirwa ze zirina okusooka ye bw'atyo bw'agamba enva endiirwa ze zirina okusooka okuliibwa era waliwo ensonga ndowooza enki enneekusifu lwaki agamba bw'ati abasinga ze tusembyayo so naye ye agamba nti ze tuteekeddwa okubeera nga tukola ki nga tusoosa okulya era agamba bw'ati nti eat when you are hungry not when you are bored
lyanga oli muyala sikubeera oli olwebbula bikolwa olwebbula bikolwa olwokubanga oli awo ate oliokola ki tolina kyakola anti ebyokulya bibyo bebiyita ddaawo negayaliza okwo lya ng'oli Mm. muyala naye tolya kwegayaaza kinene nnyo so ekyo nno kikulu nnyo nnyo tolya kwegayaaza kutuusa luwalo totuusa butuusa luwalo olina okulya nga ddala owulira olina okulya kitegeeza ki nti olwo nno eyo emmere bwegenda okufuulibwa ey'omugaso munda awo noonyini mwami Katende nze nnyina amaka abasajja bakulu bemmanyi najja oluusi nga kusa oba nga tayagala naye no kiri ate oba no mu buwangwa bwaffe oba mu nkola yaffe ey'amaka mwami Katende omukyala najjula emmere n'otalya waliddewa obeera waliddewa oba waliddewa naye ng'oluusi nga tokola ki nga toyagala kaakati bw'ogaana ne bakikuteekako nti olina gye wakoze eki era guba musango naawe ogumanye bulemezeeyo ne bajjula emmere n'otalya waliddewa ogwo musango olina okuwoza kyova olaba nti kaakati olaba oba oli otuusa oluwalo osanyuse kagifumba ebyo tibikontana n'ebya Polani kiba kikontana so waliwo n'akalala kenjagala okuwa mu mirimu ye n'abatulaba kagamba bwe kati nti try to spend as much time enjoying the meal as it took you to prepare it. Emmere gy'olya giwa obudde bungi ng'obugeraageranya n'obwo bwe wakozesezza ogiteekateeka. Emmere tugiwa obudde naawe. Waliwo omuntu atuuka awo ku dayininga. Kati wala kunzaayo by'abasawo mb'ogaayo emirundi emeka? Olina okugaayo emirundi 36. Okitegeera n'olya emmere n'ogimementula bulungi nnyo. Si kumala gayiwayo, si kumala gagira. Okimanyi nti waliwo abalya n'ennyama. Anti nzira gye mbalindaga abasajja tebalaba ku nsaniya. Mbalaba. Bagayaamu emeka? Olugira bati ng'amira naye ekyo si kya bulamu si kirungi nnyo era kitegeeza nti munda eri waliwo systems z'ogenda okukosa naddala nga sebusa avunaanyizibwa kukuba emmere n'okugiwomera ate no bakugamba nti bw'oba era oli emmere eno toteekeddwa kubeera nga oli ku ssimu olaba terefayina bw'olagira abakozi okitegeera bulungi nnyo n'amaaso tegalabe olina okubeera ng'oli emmere nti n'obwongo buno bwonna nga buli wamu. Abakulu mu mawofiisi agamu kyova otuuka ne baga nti agenze ku kyamisana nga mwali baga nti omukulu ali ku kyamisana. Tewateekeddwa kubeerawo kikusumbuwa ng'oli emmere oba kikudaivatinga. So olina okutuula bulungi nnyo okalire oli emmere. Ezo ze kwoti ze njagadde olwaleero bbawa kuva mu bimu ku bitabo by'omusajja ono Michael Pollan bye yawandiika. Njanga kujja nga amanokolerayokko emu ku emu ku lwa Saudah Health Products mmanyi nti zijja kweyongera okutuyamba. Kaakati ebyo lwaki obireesa ati bino byakunywa? Lwaki mbireesa olw'ensonga bino byakunywa ate era mmere. Eri mmere. Eno era yonayo mmere ssebo. Nakugambye nti bino tubikola mu mmere ey'obutonde. Aloe vera, kigaji, naanansi eri omwo, black seeds ziri omwo, ntangawuzi ziri omwo, lemon eri omwo, oba ontegeera bulungi nnyo, honey ali omwo. So bino byonna ebeera mmere ya butonde. Kyekiri kye twayogerako luli nga omukulu ono atugamba nti kyankizo nnyo okujjumbira ebyokulya ebiyimiridde n'okugulu kutya okumu bye bintu bino ebya green ebirimu chlorophyll. Y'ensonga lwaki aba Saudah Health Products bwe tuli okubeera nga tubatuusaako ebyokunywa byaffe bino olw'ensonga nti bye tukozesa bye bino bye twogerako era ne bakakensa bano bakagezi munnyo be bagezaako okutuwabula nti bye twandibadde tussaako nnyo essira okujjumbira. So olwaleero mwami birimu ye ekyenkizo kyembalina okuga nti 2024 ekyenkizo ki? Ekyenkizo mu 2024 ng'omwaka tuguggulawo njagala okusooka kwa byonna okwogerako eri abasuubuzi baffe. Tulina enteekateeka ez'enjawulo. Kimanyi bulungi nnyo nti tubadde tubeera ne ku terefayina wano ne batukubira amasimu ne batuwandikira messages nti waliwo ebyokunywa byaffe gye bitannatuuka. So twagala okufuna campaign okuva n'olwaleero ey'okubunyisa ebyokunywa byaffe mu bitundu byonna ebyetoolodde Uganda nga tugenda kukikola tutya
twetaaga okwongera ku ba agents be tubadde nabo. Okyegera bulungi nnyo. Twagala ba agents mu buli at least tundu akali awo nga kakuze kasuumuseemu. Twagala okubeera nga tubeera ne ba agent ab'enjawulo. Agent yaluwa? Agent ye muntu gwe tunaagamba nti agent wa Saudah Health Products, nti katugambe bw'abanga ali Naakulabye oba ali Entebbe ali Kayunga, ye muntu oyo abeera akwasaganya emirimu gyaffe ku lw'ekitundu ekyo, ku lw'abantu b'ekitundu ekyo. Era nga ffe bwe tujja ebyokunywa byaffe mu factory yaffe tubituusiza ddala awo w'oli ku dduuka lyo. Kitegeeza ki? Omuntu ono ateekeddwa okubeera nga munnabyabusuubuzi, nga musuubuzi ali awo mu kitundu, omugundiivu. Okitegeera bulungi nnyo, nga mugundiivu, amanyikiddwa era ng'amazeewo ko akaseera oba ebbanga mu kifo ekyo nga n'abantu bamumanyi. Olw'ensonga waliwo ebintu ebimu nga bya kitongole kyaffe eno, omuntu oyo gwe tukkiriza nti alina okubikuuma mu ngeri eri professional. Waliwo ebintu ebitamala gakola gatya gateeka mu bantu oba mu lujjudde. So waliwo enkola gye tukolamu, waliwo ne discounts ez'enjawulo ze tukkaanyaako nti ogenda kusuubula bwoti, tugenda nga kuleetera bwe tuti mu bbanga bwe liti, ojja kubeerawoko ne capital bwati. So tugenda kubeera nga tukkaanya mu ngeri bwe zito. Era kino tukyogera wano ku terefayina olw'ensonga abantu abo tubeetaaga mu bifo ebyo ebyenjawulo. Era essimu zino tujja kubeera nga tuzibawa mwabali eyo nga muli ready, nga mugamba nti ffe tuli ready okutandika okusuubula. Waliwo bankubiddeko okuva Empigi, waliwo omwami yampeereza ka message okuva Kayunga awo, ne mu bitundu ebyenjawulo Luweero, W'obulenzi, Ziroobwe, kyemanyi nti mundaba ne wemba nga njogera mu kaseera kano. So tugenda kubeera nga tukwatagana bulungi nnyo ku lw'ensonga eyo, ku lw'ebyokunywa byaffe bino okwongera okusensera mu bitundu eyo gye tubadde tetunnatuuka. Mu kiseera kino nga temunnatuuka eyo gy'ogambye, abyagala bisangawa? Mu kaseera kano abyagala okusooka kwa byonna wano mu Kikuubo weebiri, ekikuubo wano mu Kampala weebiri. Tulina ne wano ku opposite Pride Theatre awo tulinawo mukwano gwaffe owa Dipo bamuyita Lwanga, nga ku Kalita, opposite Kalita bus terminal awo waali mu Kisenyi, ku Modern Kisenyi awo ku bus terminal awo nawo tulinawo agent waffe. Ebintu bino abirina, ebyokunywa byaffe bino abirina n'ebitundu ebyenjawulo gye tuli. So musobola n'okutukubira ku masimu ag'enjawulo oluba n'okutuweereza ku bu messages, tujja kubeera ng'ensonga tuzikwasaganya bulungi. Oli ku BBS Terefayina, musajja wa Kabaka Birime Matovu. Ndi ne John Roberts Katende okuva mu Saudah Health Products. Bakola ebyokunywa bino omuli Saudah Pineapple Drink, Saudah Aloe Vera ne Utamu Miracle Saudah. Akagambo Miracle kaki? Miracle kya magero. Ekigambo kya bunabuddu. Miracle kye kitegeeza ekintu ekikolebwa naye nga mu ngeri gye kikoleddwamu nga si kya bulijjo. Utamu si wa bulijjo? Si wa bulijjo, ke kagambako ekimufuula okuba nga si kya bulijjo. Nakugambako lumu ti ebyokunywa bino ebisinga ebyo ebiri eyo mu katale abantu abasinga bamala gatabula. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti bakozesa food color. Lumu nali ngamba omuntu nti ojjukira super deep, omujjukira mwami Birimuye. Kati abantu abamu babatabulira ne super deep ne bafumbafumba obucupa eyo ne bayiwamu, ogenda okunywa ku bintu nga tebitegeerekeka nga temulina mugaso nagumu yadde n'ogw'eddagala. So kakati kano okanywa kali ready to drink. Nga bw'okalaba bulungi nnyo. So buli kanywa nsooka kunyeenya mukola ati tonyeenya, tekyetaagisa. Osaanikira busaanukuzi. Osaanukula busaanukuzi bw'oti ng'oyiwayo. Timuli gaasi. Era nakugamba nti buli konywa kalina omugaso ogw'enkizo ennyo. Kyova olaba nti buli kamu okeetaaga okanywako. Ako k'okutteko kagenda kuyamba nnyo ku bi allergy. Kakuyambako nnyo
okukuzza engulu okusisimula singa obeera wagenze ku mulimu obeera eyo n'owulira wakiyita otya body fatigue wakiyita otya ekikoowukoowu osobola okayiwayo bulungi nnyo n'okanywa kagenda kuzza engulu bulungi nnyo ka refreshment kalungi nnyo bw'oba nga okanywedde kagenda Miracle ono mufuna ddi Miracle gwendabako wano butamu Miracle kyamagero ekyo kyosobola okulaba ngamba mmanya ddi ndi kati kizze era weewulira weewulira bw'obanga obadde n'ekikoowukoowu bw'otandika okulasa obeera osobola okumanya nti nno nzuukuse nkomyewo okitegeera bulungi nnyo so kawoomu kakunywa kawoomu nnyo era nange nkawoomu kakola nnyo ne ku body cleansing mpuliddemu akatangawuzi mwekali mulimu ne kalozimere bulungi nnyo nkawulidde akaloosa so keeko okunywa kukowulira kawutaamu tekaleka muntu yenna omu yenna asobola okubeera nga akanywa bulungi so ate kano kagenda kuyamba nnyo ku bisujja ebikugwira kano ka aloe vera bisujjasujja ebyo ebijja nebikugwira kajja kuyambako nnyo ku even digestion emmere okubeera ngaetambula bulungi nnyo kagenda kunaza obutwa era kokaba ng'ekigaji bw'okiwulira yes sobola otutuukirira ku ssimu zaffe kansooke nammwe abaagala okubeera ba agents baffe mu bitundu ebyenjawulo ba agent buli agent yonna gy'oyagala gy'osinziira ng'ogamba njagala nkolagane nammwe mu business nabagamba nti buli cupa ya nusu 10 lwokka ate katoni tubeeramu ne cupa ziri 12 nga agula akamu katoni eyo jagigula omutwalo gumu gwokka kitegeeza nti bakulekerako amagoba ga 12,000 agula mu bungi amagoba oyongera okufuna olw'ensonga nti tetukusuubuza ng'ono tukusalirako ddala emiwendo egy'enjawulo okusinziira nga amaanyi go ag'obusuubuzi bwe gali osobola otutuukirira ku ssimu zaffe 0392 54 82 87 0392 54 82 87 tulina ne 0702 54 82 87 0702 54 82 87 tulina ne 0700 zino zonna tuzibawa olw'ensonga waliwo amasimu egabeera nga gali bize nnyo naye we tukuwa ennyingiko osobola okubeera nga eno webeera bize ate n'okuba ku ndala 0700 64 14 0700 64 14 eyange eri 0700 ana 778 mpereza ka whatsapp message naddala ng'oli musuubuzi oli agent mpereza ka whatsapp oŋŋambe nti ndi wano njagala kutandika kubeera agent ndi mu kitundu bwe kiti njagala kubeera agent ebisigaddewo okumanya ebisinga ku bino kuba agent ojja kubeera nga tusobola okubyogera nga nvudde ku mpewo ku 0700 ana 778 twagala tutandike ffenna guno omwaka tubeere nga ate tukulaakulana ffenna tosobola kutandika na Saudah kampuni emaze okubeera nga efuna brand yaayo ekola erinnya lyayo n'ogamba nti naawe ate ogenda kusigala eyo wansi tekisoboka ekirala benefit gy'ofuna ng'oli agent waffe nti ku mikutu nga gino egya terefayina tukulanga abantu baawo wonna wonna mu kitundu ekyo ne bategeera nti gwe agent waffe gw'olina ebyokunywa ewa Lwanga bamuyita Lwanga Dipo gendawo opposite Caritas kati eyo benefit nnene nnyo so bw'obeera ng'okolagana naffe ezo bwezito benefits ogenda kubeera nga ozenjoyinga ku mikutu egy'enjawulo CBS ey'obujjajja ne manduso nayo ojja kubeera ng'owulikika bulungi nnyo ne ku mikutu emirala gye tukolagana nagyo weewaawo ono Saudah pineapple lwaki si orange lwaki si apple lwaki si banana lwaki pineapple yes era mu bintu mu fruits oba ebibala ng'enanansi bweri ne apple nga bw'ogyogedde kubanga ebyo byonna bivaamu mubisi wabeerawo ekyenkizo so enanansi yankizo ku ekyo abakugu
kye baalaba kye baagala okukwatako. Omanyi buli kintu kirina kye kikwatako. So mu ebyo pineapple ono byakola mwe muli digestion olw'ebiwuziwuzi biri eby'ennaanansi, mwe muli ensonga ez'enjawulo ez'ekifuba olw'ensonga nti tugattamu n'amakoola ga kalitunsi, ekyo nakigamba. So mulimu n'amakoola ga kalitunsi gakola nnyo ku bintu ebyokussa, ebintu ebikwatagana ku kussa ne respiratory system eyo. Oral health nayo nkulu nnyo, omukulu ono abikolako nnyo bulungi nnyo pineapple. Oral health kyekikwatagana ku kulya manyi wano dento, so gundi gums ezo zonna bwe ziba nga zibleedinga ono agenda kikolako nnyo 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 bulungi. Ono ayitibwa pineapple Saudah drink, agenda kuyambako nnyo ebifuba ebyo ebiraakira, chest pain n'ebintuntu ebirala ebyekuusa kukusa oba okulya n'okufuluma, agenda kubeera nga pineapple oyo akuyambako nnyo. Bino bigula ssente mmeka? Nusu 10. 10 lwokka bwe luti? 10 ssebo. Olw'ekyenji lwe ngenda nalo? Nusu 10 lwokka oba ebinusu 2 eby'ebitaano nga bya brown ng'omaze okubeera ng'okola ki? Ofuna juice. Ebyokunywa bino mbyawula ntya? Obyawula otya? Ku byokunywa ebingi. Ku byokunywa ebingi sookera ddala buli cupa zaffe zino zonna mils ziri 3. Ekyo kyo kiri uniform ku cupa zaffe. N'oyo lwakuwanvuwa naye mils 3. Mils ziri 3. Kati ako kekenjawulo kabutamu ko kawanvuyirivu ka brown. Ebyawula ye juice ali munda yajjayo kala zino nti eno n'abeera ya kigagi, green, eno naanansi, yellow, akasaanikira ka kipaapaali okalabira ddala bulungi nnyo. Bwonna bo buli uniform era buli kyakunywa kyaffe kisookerako eddala ekigambo waggulu bakiyita Saudah. Olina okukakasa nti kyonywa ekigambo bakiyita Saudah, then n'oyawula oba aloe vera oba Saudah pineapple oba utamu miracle Saudah. Sitere kusibula ogamba weewaawo dakiika emu owumbewumbe ebya Saudah Health drink. Mu dakiika eno gye nnina njagala okubeera nga mbagamba kintu kimu kyokka nti tunywe ebyokunywa tujjumbire ebintu ebigenda okutugasa. Guno mwaka omanyi okugaggawala olina okubeera ng'oli mulamu. Obulamu bunyuma ng'oli mulamu, naye bw'obeera nawandwadde obeera nga oguteekamu ebintu ebigukosa n'ebirala ebigenda okubeera nga ate bigwonoona, obulamu obwo tebujja kubeera nga bulungi. Obulamu obwo buwe ekyokunywa bakiyita Saudah Health Products. Ebyokunywa bino tebisosola, tebiriimu mbeera yonna, byakakasibwa ekitongole eky'omutindo UNBS. Tujja kuddamu nga tuzzeemu. Kama Katonda abankumire, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ali ku telefayina John Roberts Katende okuva mu Saudah Health Products. Kamweberekereze tugenda ate mu pulogulaamu endala. Ky'olina okukola kwekumira ku telefayina naye akuwagoowa. Kakati nno bano bassaamu ssente nnyingi, nange musajja wa Kabaka nensobola okutulawo nenzikalirawo. Tuwagire ebyokunywa bino nga tubikozesa ate bya bulamu, si kunywa kukyusa bwongo oba kiki, naye mubiri gwaffe kwongera kubeera mulungi. Kale nno mbaagaliza akaseera akalungi. Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.